Tuyina wembozi y'omukulu bamuyita weasel manizo aline Dr. Jose Chameleon Palaso Mayanja family emboze ne ebaddemu mawulire big time nyo ebadde etambula era egende gwamu amaanyi nenge ensonga eno zonna zavaayo nga bagamba nti omukyala omuyita Sandra Teta yavaayo n'ayisibwa bubi oba kye bayita domestic violence. Mu nsonga ezo omukyala bamuyita Daniela yavaayo n'agamba nti famire ya Mayanja family balina okuba ate nga beetereza nga bo abafamire. Mu nsonga zino abasinga bagamba nti ate mulamu akoze atya. Wanono yaviirayo ku Snapchat, yaviirayo ku Instagram n'ateeka screenshot ezaali zitambula ng'alaga yali agezaako okuweereza obubaka nga abuweereza nazaala we ono yazaala Chameleon ne Weasel n'amutegeeza nti abaana bo bakomeko bategeeze basobole okuba tebamanya embeera nga bayinza okuyisaamu amaaso. Wabula Daniel yavaayo n'ategeeza nti bamutegeeza nti alina kuyiga buyizi bwe bakwata musajja. Mu nsonga ezo embeera yali bwetyo nenga Weasel manizo n'omukyala gwe bayita Sandra Teta tannavaayo. Mu psychology tukiyita waliwo ensonga mu psychology we tukiyita tugeze oyinza okukuuma victim nga omuntu yakutuusaako obulabe nenga gwe toyagala muloopayo olw'ensonga nti ate taata w'abaana ate bonaamuloopayo banaakola batya banaamulaba batya. Mu nsonga ezo mu psychology gye kiri era abantu abatuuseeko obuzibu bangi nnyo abatya okugendayo ku poliisi oba okuloopa abantu abo batuusizza ku bulabe obw'enjawulo. Kati omukyalo ono yembeera gyalimu omukyala gwe bayita Sandra Teta okuba ate ng'asoomozebwa okuloopa bbaawe ne wabula bazira kisa abavuddeyo. Mulamu we gwe bayita Daniela Atimu avuddeyo. Wano nno omukulu Chameleon naye yavuddeyo n'ategeeza ku screenshot zino. Sooka oli katini namulaba ne screenshot naziraba netosobola kukeera nti amanyi gakifanga omupiira oli akeeraga nti fe abaaseno twakobya abamaaniyo naye ngaali Uganda omupiira gulabira ku TV tamanyi tesaganya eri manju eri. So mukyala wange yabipostinga nenjogera mubundu nga nange gyotundde gyentunudde nze abantu batunulya rights olwokuba bateekawo ensonga nti Weasel yakuba mukyala we nze ntunulya bulamu bwa muwala asigale nga muki mulamu oba yagwa mu babbi oba bya bituufu oba si biki simanyi ebyo tebinkwatako nja kulaba nti obulamu bwe buli buki buli bulungi. Mukyala wange bitu abirengerya ku sayidi ndala kibanga munoga nti Uganda tulwana ne Somalia naye nga tuli Somalia mutuufu naye mumbeera eyo kulansonga naye agambibwa ge bayita amawulire gaba mawulire si mabuulire mutuufu bambi mamahaba kuba ebimugambwa nga bwe biri bwe balowooza bwe biri era bwe banga bwabiraba mutuufu okubeera nga munyiivu mu mbeera eyo. Naye ekikulu kyabira nze ndi ku ground my brother Sandra mukwano gwange ng'oggyeko ga nti mukazi wa Weasel ne Weasel mukwano gwange oggyeko ga nti muganda wange. Okitegedde awo no Chameleon nga nyumiza kombozi eyo wabula namutegeezaako nti bannafe aba embassy ye Rwanda mbu yali evaayo okuyingira mu nsonga za munansi waabwe gwe bayita Sandra Teta. Chameleon yagamba bw'ati ku nsonga za embassy. No. Ensonga ntono nnyo ku embassy balina okudiringa mu bintu bingi nnyo trade economy n'ebirala bingi nnyo. Wabula nja kutegeeza buli naatulaba nti Sandra ali bulungi si bulungi nti musanyufu yangamba yagwa mbabbi naye Weasel bw'ategeeza nti yagwa mbabbi wabula ku nsonga ze bagamba nti Weasel yeetaaga okuyambibwa yeetaaga rehabilitation. Chameleon yagamba bw'ati kiyinza kuba kituufu yeetaaga help naye katutandika ty okuyamba tutandikira ku kisooka tutunda ku nekiddako paka tutuluŋŋama bw'aba yeetaaga help no problem nakyo nja kikola. Okitegedde Chameleon ye bw'ategeeza. Wabula mama Ghetto y'omu ku baatandika ensonga zino agamba nti Weasel manizo singa yabikoledde mu ghetto zaabwe baali badde bamuteeka mu ntandaalo. Jjukira omukyalo ono yasobola okuba ate nga yalinga whistleblower ku nsonga eno ey'okuba nti omukyalo ono yali afeesinga kye bayita domestic violence. Agamba bw'ati era Weasel bw'atabehavinga in the community ebyo byaliwuwe ate naffe tetutrespassing kuyingira amaka g'abantu. Otherwise nga yabikoleranga wange ntandalo yandimulidde sikulimba naye olaba ne poliisi yagenza omunonyewe nga taliyo ate ebino ensonga za poliisi ziba zisuse ku ghetto government. Olaba ne Rwanda High Commission yakinyumiddemu zino ensonga zitusukkako right now. Okitegedde wabula mama wa Chameleon ye yategeeza
just wolokoso abadde mungi nnyo nga buli omu byasanga byayogera. Kaakati sina kyenyinza kyogerako ekyo. Bantu boogedde buli omu kyayagala naye baagamba twakweka Sandra essimu twagimuggyako twamukweka ekitali kituufu. Ye maama omutuufu bagamba azaala ekibi akola atya. Mama wa Chameleon ayongerako, mama Wizo ayongerako n'ategeeza Abannayuganda nti bamusobera. Sandra ne mu tawuni atambulanga bw'ayagala n'essimu agirina kati simanyi gye baabijja. Ali mu mbeera nnungi nnyo era omulabye awo ng'abuukabuuka. Omulabyeko ekikyamu ali bulungi nnyo talina purobulemu yonna. Kulu Bannayuganda boogera nnyo bye bamanyi ne bye batamanyi. Buli omu ayagala ekimuli mu bwongo bwe kye kiba ekituufu. Boogera nnyo. Kitegedde omukulu gwe bayita Wizo Manizo yagamba bw'ati bali kuchubana week eno ng'etandika bali lunaku lwa Sunday. Chameleon yalinayo concert bagiyita Legends nyota ku kivulo ekyo kyali kuchubana e Munyonyo era ng'okuyingira kyali kya mitwalo 5. Kwaliko Chameleon, Wizo, Kabuye Semboga na Frigo Band. Wano nno Wizo ng'ayimba yagamba bw'ati atayogera teyejusa batulemesa sijja kufanga radio kyebagala tekisoboka. Sandra Teta Wama, I love you to the bone and back. Wama bagala Jose Chameleon bikono jiriwa indako abagala Jose Chameleon bikono jiriwa. Ye mukulu oyo Wizo Manizo n'olunaku olwajja yafunye ekizibu Wizo Manizo olw'ensonga nti bali bamutadde ku posta y'abanafu aba Comedy Store okuba ate ng'ayimba olwa pressure yabaddewo ku mawulire ago domestic violence wakati wa Sandra Teta ne Wizo Manizo. Ekyawaliza omukulu gwe bayita Alex Muhanjo okumujja ku posta n'amusikiza mwana mulezi gwe bayita Mudra n'ayimba. Omukyala gwe bayita Mama Ghetto ayogera ku nsonga za Wizo ez'okutimpula mukyala we bw'ati. Omuntu n'akavaringira omuntu amukoze ekibi lwansonga nti mwami we, lwansonga nti she understands nti oli celeb erinnya lye bwe lyononeka aba takyasobola kukola. Ebyo byonna atuulamu nga mama w'abaana n'agamba kati bwe muwaayo abaana banaalya ki, abaana balya ku linnya lya mwami. Ayinza okuba engeri gy'atalina banganda bangi n'addukira wani. Bwe nzira e Rwanda bagenda kubanga bagenda kinteekako all my life nti nakubibwa mwami wange kati kamume. Ensonga ziyinza okuba nnyingi. Ekya drugs it is an example but it is likely. You don't know drugs, alcohol. Ensonga ezo wabula mama wa Chameleon, mama wa Wizo yagamba bonna baddaniera byeboogera Mama Ghetto yabagamba bw'ati bwe kinaba kituusewo mujja kiraba naye abadde wano ng'ayimba lwaki tebamukutte. Ayagala nnyo Wizo yagambye n'embaga gyeri bayiza we twali tugenda mwanjula ayingirira eby'omumaka ga Wizo and Sandra ali ku bibye eby'omumaka bya mmaka balinde Sandra aloope bw'anaaloopa bafollowinge case naye bw'aba tannaloopa bagira babeesonyiwa. Kitegedde ye maama omutuufu bw'alina okukola alwanira abaana b'entalo. Nze ndi tiimu Wizo omukyala ayinza okuba olw'ensonga ziri bwe ziti omukulu Wizo Manizo akadde kazibu kalimu olw'ensonga nti music obudde buno Wizo Manizo takola bulungi musicale. Obudde buli yalina muganda we radio nga bafuna booking ez'enjawulo nga bagenda mu nsi ez'enjawulo ne kati obalaba ku posta mmeka nga bayimba. Akadde kano Wizo akasente kayinza okuba kakendera mu kusinzira ku level gye yali akolera mu luli. Olw'ensonga kati omukyala ayinza okuba akola bulungi akasente akayina oba omukyala nga tawa Wizo kitiibwa kwe kumutimpula. Eyinza okuba just ndowooza yange ne naawe oyina endowooza yolowooza lwaki amutimpula. Naye nga mama Wizo ayiridde baana be omubiri mu nsonga ezo nga bwe zitambudde naye nga ate tutuwagira kuba abakyala mu nsonga ezo. Kitegedde